obulambuli butya si bubi ngera bw'obulaba principal mulesa atya gyali naye mu lubiri lwe gyali akuuma ekiseera nga kino abantu bamumisinga ku stage waye yali omu kubasanyusa b'abantu naye watanga abantu abamu batandisa okuvaayo mukola ng'akamiliyoni ekyo kino okiwulira otya nga gwe muganda we ate ng'omu bayimbi banne ekintu ky'okuvuula si kirungi however much kamiliyoni bye yayogedde sinababirabako oba sinababbiwulirako kubanga nze munnange ebintu bye mpulira era bye mpa amatu bye bingattako ebitangattako sibiwa. I'm blind to haters ate bad mind sigiwa mu matu so bw'abanga ayina engeri gyayogeddemu obubi ekyo kiri kuye na bigambo bye ngagwe omuntu abadde mu industry tulina ba big theory obukyamu bagamba omu ku bo muganda wo takyali ba big theory ate kati oyo yasukkuluma kati ate olwo bwe yavaawo ate nze nenzira mu kifo kye kubanga kati ate ye ate maanyi mangi nnyo yava ku mawanvu kati ate yafuuka bingi yafuuka birala so sisuubira nti wakyaliwo n'okurankinga the big three kubanga abaana bangi bakoze okitegeera abaana bangi bakoze ate abaana bangi bakyakola so we need to embrace new talent baana bangi abakola bwe tuli tukola ate tukuba eŋŋoma gwe eŋŋoma twagiwulidde eringa ebwatuka ffe tetukyakuba mutwe amagulu gatta twali naye ebusaabala n'atutegeeza nti essaawa eno yasukkuluma ku bantu jajjako bajjamu ebibako naye ate nabo bavuga ne bagamba nti ebyokuyimba musiki yenna amuddemu bateddemu anti kati olwerawo okyosukkuluma tosobola taatawo ne bwatuuka n'akuuka amalibu ne bw'omutwala mu ddwaliro ne bamuzzaamu amalibu tegasobola kubeera ne bamuzzaamu amanyo tegasobola kubeera kyekyo kati ekyo ye asaavinga tayimu ye neggwa kati n'asinya sitepu endala ate tosobola muzza mu sitepu ze yavaamu kiringa bw'onaabeera ng'oyavula ate ne bagamba ddamu oyavule ng'ate okyalina okutambula okyalina okudduka okyalina okubuuka so definitely kati ate ye bw'aba ali mu kubuuka kati ate tuve ku kyokwavula kubanga baana bangi bakyalina bangi kati bebalina okompitinga nabo competition ekyali nyingi weetuli naffe eŋŋoma tuzikonkona yamani kiva ku okweyita ba number 1 buli omu asobola okweyita kikyayagala nange wendi nze number 1 That's the wrong number. Kubanga byenkolera tewali abikola. Buli omu wali ye number 1 ne bafaani be kubanga buli omu alina bafaani be. Nze nsubira eyenjogera yandibadde eva nawo kubanga ye ndaba ya kidongo. Enjogera y'okwegamba y'okwegulumiza okay omuntu asobola okwegulumiza naye nze njagala nnyo okungulumiza nga nze seegulumiza. Njagala nnyo okukola ebigulumiza oba naddala ebigulumiza okusingawo. So ebyo bya number 1 simanya number 2 simanya number 3 buli omu ayina number ye. If you are number 1 that doesn't make me 0. Gobogama oli namba emu nze tekinfuula 0 omanyi kyoba nze namba eyo esooka ng'emu tennaba kutuuka so music gwe gulina okwogera bikolwa kati byava ne ku music yekka wabula ebikolwa kubanga bw'okola bw'oyimba batuuka ne bakubuuza nti okay bw'oba oyimbye oinspirinze bameka kyekisooka ekyokubiri kikyokoze mu kuyimbako kye bali kujjukirirako ebyo nabyo nsonga so katukola tulina kukola birabikako ne babirabirako tetulina kukola bigambo just naye ekintu bwe kibanga tekiteredde ekitegeeza abantu tebakiwa matu right tekisobola kutrendinga. What's the most trending song so far? Gwe ku TV yo naye ku TV yo naye ku TV yo naye ku TV yo naye ku simu yo naye ku simu yo naye ku simu yo lulimba kiro basinzo kusindikira ne ku radio zammwe lulimba kiro basinzo basindikira olutrendinga mumbulire amazima tegalimba kyova olaba omusajja oyo yayimbako n'alagula n'agamba ekyokola bwe kiba kirungi n'abakwala n'abeekweka ne bakiwulirizaawa mu kisenge ne kiba inspiring naye ate oluusi wabeera inspired kubanga oyinza okubeerawo inspired nze najja ku inspiring before I expire naye bwe bayigetinga inspired abamu babeera tebaagala owning nti gwakikoze babeera bafuna engeri gye bakunafuya naye era emboozi z'abakulu zibeera z'abakulu nze ndi musaayi muto nkyalina bingi ebyokukola nkyalina eŋŋoma nkyalina obwongo nkyalina ebyokukola bingi nkyalina abaana benina okulabirira bangi nkyalina abaana benina okusomesa bangi kubanga nze nsomesa basomesa kusomesa busomesa basomesa abasomesa so emboozi zaabwe kazibeere emboozi zaabwe nze njagala nnyo okukola ebikola Kamili yavuneyo n'agamba nti ekintu kya top kikyaliwo nga muli bato kati mukuze abagala mu competition nze wendi ate munda mumbuzeewo bwe temulabye kyogamba balinzi waliwo omulala abagambye nti mukube engalo bwe muti bwe mbagambye nti mukole bwe muti nga bakola bwe muti bagambye nti mukole bwe muti ago ge gabeera amaanyi ga Katonda nga akufuseeko amafuta so
ate byonna biva muntu yongera bozaba bwe zinkulukutako kati byonna biva muntu yosize buzi wali nenyimirira wabula nkoze bikolwa so music jangu ompite ongambe munange nkwepikira wadde naliwo ne kakati ndaba gwo omukubaliwo kati jangu twekakase bonsinga nga nzirayo nga ndivayizinga nga nyongeramu amaanyi that should be the healthy competition we should be having okitegera nze yenna si mu kuzalawa I respect all of them kubanga be batusookawo era betulabiddeko nene gwozadde akubira engoma n'okola ki nozina so not in disrespect naye nze njagala nnyo okuchallenginga oba okuchallengingibwa bonsinga tomanya nyinza okubanga mbadde nenafuya nenga nkusobola ebyaddala nyinza okubanga nenafuya nga nina wendi abantu bebanjagala mbeere so nze sina buzibu era kyova olaba buli show ya muyimbi njimbako nendaba amaanyi gange wegali yeah lwaki ffe principle yatusomesa kimu president waffe yatusomesa kimu each one should teach one kati bwe nze siri mu firebase essaawa eno nze headmaster wa Surubadai school singa nkyali mu firebase twandibadde twekunizaawo ffekka okitegeera Bobi Wine bwe yatusomesa buli omu n'agera n'akola empire endala bakenzo ne babeera eri ba Mikie Wine ne babeera eno kati waliwo n'abato ba Dax Vibes waliwo ne ba Zex birangirangi kati waliwo n'abagetinze inspired ba Alien Skin bonna ekitegeeza gyali alina bakwatako Alien Skin ne gyali alina bakwatako nange jeni nakwatako era benkyakwatako so bwe tubeera eyo nafunayo 8 nenfunayo 2 oli nafunayo 5 oli nafunayo 10 kitegeeza ensi yonna ejja kuddamu amagezi okitegeera ejja kubeera ffe twagala ku inspiringa ba ghetto youths kwekkiririzaamu kukiza nti kisoboka kati wabakugamba era gw'omwana wa ghetto wabakugamba nti tekisoboka gwe wekka asobola okwetisa wansi nti tekisoboka ni abo bonna tubasobola abantu bagamba nti ali musikita ghetto president adire mu kristo mu bigere okyogerako ki simanyi munnange biba bikolwa nga bwe ngambye biba bikolwa abantu bakuteekayo ghetto president bwe yakyetuuma abantu ne bakyembracinga singa teyaliye kubanga lona abalala bangi ababyeyita naye abantu ebitiibwa ebyo ne babibamma okitegeera ndowooza nange nali nsobola okukyeyita naye munnange kijirako ebikolwa tekyava buva eri ne kigwa so I think gezaako okutegeeza nti ekitiibwa kiva eri Katonda bwana bamufuseeko amafuta ffenna tukikiririzaamu kitegeeza Katonda gw'ataddeko omumuli